akatambi kano paka kuwulira bubi. Mulimu shocking news, security alert, ebisigadde Katonda y'anamanya ky'anaabasasula. Sharing ekola etya? Kubanga mukimanyi bw'ekita mu Uganda babujjako tebuliiko abantu bakozesa VPN nakoze post nejjukira abantu abamu essaawa zibakyankanako mbetwe kati bw'omusharingira asobola okubanga akoze eki ategedde olina option abantu 10 sharingirako 9 akamu akasigadde okateeka ku account oba page yo omuntu asobola okufuna access omugguukiro ku account oba page erabireko nga bw'okomawo eno ffe tuwaye emboozi bulungi nnyo bwe mala okusaba ku sharinga video eyo njagala ontagingire daily drinking general oba genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba abere ku video njagala ontagingire Yoseriti Bahaburwa abere ku video njagala ontagingire Kisawo Vuga Georgia Kandano Hosalimu Salabere ku video eno bulungi nnyo njagala ontagingire James Birungi abere ku video eno njagala ontagingire njagala ontagingire Emikatabaza abere ku video eno njagala ontagingire Frank Mwesigwa Director Operations mu Police njagala ontagingire Inspector General of Police njagala ontagingire President wa Mabula Kyagulanyi Center mu abere ku video eno bamemba Parliament bonna ab'oludda oluvuganya njagala mbere ku video eno naddala abanupu mbere ku video eno bwe mmala okuntagingire abantu abo abasigadde bajja kwereeta mpola mpola bajja kwereeta tugenda tandika video eno mpola mpola abasigadde bajja kwereeta kati kansubire nti bonna batuuse kubanga tugenda gikwata mpola 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 tugenda kulabisa mulimu ka violence bwe ngamba violence mba mukitegeera kati njagala tutambule mpola mpola tugenda kukola video eno mpola mpola buli omu agenda kutegeera kye bayita video kati njala mutangira no mwogezi wa polisi Baguma Lushoko bayo Raguma Kiddo Soko oyo musajja atunulanga omutamivu abere ku video eno era ne mwetaaga abere kuno ku video eno bene njala mutangira bakulembeza ba national platform ne president wange njala mutangira atone jino kiri wakiwanuka njala mutangira atone jino kiri wakiwanuka akarugira abereko njala mutangira Nobati Mau bona abere ku video eno then tulikola tusimbule video tugitambuze bulungi nga bayina okutambula tugenda kwogera ebigambo ebisigadde Katonda y'anaamanya tugenda kwogera ebigambo ebisigadde Katonda y'anaamanya nga bwe mbaga tugenda kwogera ebigambo ebisigadde Katonda y'anaamanya tugenda tandikirawa alright kansulate president atuuse abakulembeze bonna kuba tetugenda kulwawo nnyo nti nga twogera ebigambo leero sigenda kuba kalango sigenda kukola ki ekisookera ddala ebigenze mu maaso mu birabyo byonna mu ggwanga ngero sooka okukubira omwana gutakungula buli muna Uganda yonna gy'oli kano kakubeeremu nga sinakuwa na kalowoozo ekigenda mu maaso mu ggwanga Museveni azze ku nkola ye enkadde ey'okukwata ejjinja limu alikubise ebinyonyi bibiri nga bw'ayagala naye awo twavaawo tulina by-elections egenda mu maaso mu Kawempe by-election egenda mu maaso mu Kawempe naye Museveni agitidde nnyo bagezaako kuteekawo kutiisatiisa okukwata abantu na buli kimu kyonna okuteeka ku ground nti atiisatiisa abantu obutagenda mu kalulu ako mukulu olimba tugenda kagendamu president ajja genda campaigning buli muntu agenda campaigning ekyo ekisooke kyokubiri agezaako nnyo okuteeka fear mu bantu nti he can do each and everything nga teyebuza ku muntu yenna abantu batye nti akatona temusobola kukola olwokuba Museveni alagidde ssebo ebyokutiisatiisa omuntu atalina mundu gwe nojjayo mundu ezitalabwanga nako ekyo nno tetugenda kikkiriza kale bakomuledi mwena njala bakubira omulago gutakungula musigale nga muli bagumu ezo scare tactics Museveni abadde azikozesanga ebbanga ddene bw'oba oyagala okumanya nti nabo batya omusajja aweereza eggwanga ng'ali under UPDF ng'alina n'ennamba era asasula omusaala ku ssente z'omuwoomusolo ng'ali mu uniform lwaki akweka ne mutaaga lwaki akweka face nkuddamu gwe gw'osasulira omusolo lwaki akweka erinnya lye ku uniform lwaki akweka face oba nga tatidde kubanga abakozi babikolobero teri muntu musirikale wa ggwanga ategeera ayinza kukweka ne mutaaga ayinza kukweka face tekisoboka kitegeeza nti abantu abakola ebintu babikola bimenyi bw'amateeka teri muntu asasulwa ssente ya muwamusolo era nga mukozi wa gavumenti asobola kukweka ki asobola kukweka face kitegeeza abantu ba criminals kyekyokubi ekyokusatu teri musirikale gwe baleeta nga azze ku mission nga it's a public mission n'abanga azze almost buli wamu alinawo ekisi nga kyakulwanyisa
omusirikale yenna abeera equipped ng'agenda ku lutalo. Naye abasajja bazze balina amajambiya, balina tiyagaasi, balina pisto, balina emmundu, abalala basinayipa, beesibye obukookolo azifu nti kikiraga nti abasajja batidde, kitegeeza nti omuliro gw'omutaddewo mutambuze vidiyo omuliro mutaddewo mungi nnyo. Kati kansooke ngende wano then tulyoke tusimbula vidiyo. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Katusooke tugende wano tutandike vidiyo. Ekisookera ddala. Njagala ebintu bino bibiri obyawule. Tukyali mu kigwaro kya vidiyo. Njagala oyawule ebintu bino bibiri wammanga. Ekigambo kye bayita poliisi n'amagye bintu bibiri bya njawulo. Poliisi eriwo okukwatisa kukwata bamenyi b'amateeka na kussa amateeka mu nkola. To keep law and order. Ompulira bulungi. Mu constitution ya Uganda, police eriwo to keep law and order. Okuuma amateeka n'ebiragiro bintu bya police. Eri under Minister of Internal Affairs. Amagye galiwo okuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ne border za Uganda. Tegakkirizibwa kwenyigira mu kintu kyonna kirimu internal affairs ezirina okukolebwa police. Omuntu omunafunga ulamu omutono video Jason ujja gisanga. Soko mpuliza bigambo bibiri wano. Mu Uganda njagala mwawule bigambo bibiri wano. Police n'amagye ezo different entities bibiri. Ne eri crucial nyo yibayita police. Police eriwo okukwatisa amateeka na biragiro. To keep law and order. Amagye galiwo okuuma border za Uganda na bannayuganda n'ebintu byabwe. Ompulira bulungi nnyo. Soka obuuze ddere drinking General ekitabo 7 ne Sale Musale. Amagye gatuuka gatya okujja mu affairs za police n'oku-executinga mission za police. Ekyo kitaddeawo. Ompulidde bulungi nnyo. Njagala mbabuulire ebintu bino bitegere bulungi nnyo. Obwe tuyita obusiro buzaale bwe bayita kawo mentality kuba bayonka ente. Ekyo mukitegedde bulungi. Awo tuvuddewo. Tugenze ku kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kaweerezayo seeri ne famire yo yonna ne mmwe mwenna bannayuganda. Saagala munkwate bubi, njagala muwulirize akalowoozo kano. President bwe yatugamba nti Mwando Bwanika yayimuka era eri mu kulabisa bantu. Abantu tebategeera statement ya president. Naye mu kalowoozo ka leero nga nsinzira ku statement ya president ye Mwando Bwanika. Abaganda tugamba nti baba babuulira owaabwe nga ow'omunaku amatu okunkumula. Ffe mu Buganda tetwabanga na byana na baana, twabanga na baana. Abasajja bano beerabidde nti tuli mu .com era nti tulina freedom of speech, freedom of expression, freedom of choice. Buli muntu wa ddembe okwogera. Video tennaba. Mu Uganda ekyatekesawo ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo kwe exercising rights zaabyo okulonderamu abakulembeze mu mpulirize bulungi nnyo. Ekibiina ky'ebyobufuzi tekikirizibwa kwenyigira mu bintu bya kukwata mmundu wadde ebyobuyeekera mu mpulirize bulungi nnyo nti ye. Wabula ekibiina ky'ebyobufuzi kya ddembe okukola okwekalakaasa ogenda mu kalulu n'okuwakanya ebivudde mu kalulu. Ekyo nakyo mu mpulirize bulungi nnyo. Awo nga tuvuddewo kati mumpulire bulungi nnyo. Museveni lwaki olabisa projects zo n'ozirabisa to the extent nti abantu tebasobola ziraba. Njagala mu kalowoozo ka leero buli muntu njagala ogula amaaso go. Njagala ogula amaaso go bulungi nnyo mu video ya leero. Tutya mu Uganda mu regime ya Museveni ya dictator mulimu ebyana n'abaana bitya. Mpuliriza bulungi nnyo. Saagala munkwate bubi. Ku birthday parade gye bakolera president, ba comrade basimba parade which is normal. Ne bambala uniforms new which is normal. Kitegeeza bali ba celebrating la president wawe just as a parade. Sibo kiri tiye.
Muhoozi Kanyerugaba kitaawe Salimu Sale Kahanga Muhanga Sseemu ebiki ne babeera shocked nnyo ne baga nti abateekateeka bikolwa bya buyeekera bya kukuwamba gavumenti na mmundu ne bakiteeka ne bagamba tugenda bakwata tugenda kujja okukola buli kimu era bye bali mu kukola kati kankuzeeyo kemabega fe parade yaleese okuraidinga n'okukwata ebintu bino byonna kakuzeeyo kemabega wagamba wakwata Itandikano Kizza Besigye ne Mumbu e Nairobi era n'omuvunaana emisango gya treason nkiddamu wakwata Kano Kizza Besigye ne Mumbu e Nairobi era n'omuvunaana emisango gya treason ompulya bulungi bw'omala omuvunaana emisango gya treason ng'okakasizza nti abadde agenda kuyeekera era yena mission y'okutta ne Museveni si bwe kiri nti ye mwagenzeke najja n'enkumbi ne mumenya ekitebe kya FDC enkadde oba mwagenzeke Katonga ne mumenya office ze Katonga oba ne mugendako ne Besigye ne mumenya omuyeekera pure nga mwagambye era n'emmuntu mbuuza mwagambye Itandikano Kizza Besigye mwamukwata ne mmundu ngera mukimanya agenda kutta Museveni era agenda kuwamba gavumenti ne mmundu temunagendako FDC wali kugimenya ku confiscating buli kintu kyonna temunagendako Katonga kumenya wadde okukwata mu bintu bya Besigye ku office ye temunagenda makage kwaza wadde ekintu ki omujeekera eyabadde ne mmundu gomwasanze ne mmundu era ba members bayo wona tekuli wadde mukwate ng'oggyeko ye Besigye ne looya we n'oli muzukulu wa gundi w'oli omusajja omusiraamu amutabani w'omusiraamu kati nze mbuuza mu Uganda mulimu abaana n'ebyana oba mwe kennyini mwe mwerabisa nga mulesewo emiwaatu abantu okuzuula obwongo bwammwe n'entegera yammwe nti nafu nnyo ffe twakoze parade just parade birthday parade ne mumenya ekitebe ne muwamba abaana abalamu basudde mu kaloozo ka leero ffe basiru abatategeera oba mwe basiru abatetegeera mbuulizaako neiba wange ono wano ffe basiru batategeera bannayuganda oba mwe basiru batategeera abakola ebintu bino I'm just asking waliwo omusajja yayimba akayimba lasita yagamba nti bannayuganda basiru n'ababakulembera nabo basiru kati omunnayuganda yayimba akayimba ako yensonga nange lwaki nkubuuza mu kalowoozo kaaleo gavumenti ya Museveni abagikulembera n'abatubba obululu muli basiru oba temutegeera butegeezi twakola parade just a mere parade mwaredinze ekitebe ne mukola buli kyemwagala naye ko mugamba nti muyeekera mwamusanze ne mmundu mwamusibeko n'emisango gya treason temwagenze Katonga kumenya office ye temwagenze makage kubeera buli kimu kiriyo temulina muntu n'omugo mwakutte mu kampu ye lwaki mukola ebintu byagadde benga lyeng'embwa etunda omuzigo who is fooling who? I'm just asking who is fooling who? Kwaga mwetadde ku mmeeza muli mu kwerabisa ebintu by'ekisiru awo nno nvuddewo njagadde kuyita wuyisi mu kalowoozo mwetereze bakulu eno essaawa yakulabisa mwetereze awo tuvuddewo bwe tumala okufocus beti Mr. President atuuse kati vidiyo etandise Yoseri Tibahaburwa Muhoozi Kanyerugaba James Birungi Emi Katabazi Christopher Damulira Kahanga Muhanga mugiye baleko bakulu kansumenti muli bulungi naye nze mbuuzeera mukowe lino mumaze wiiki namba nga mwewera tugenda kwata tugenda kumenya office tugenda kulumba ekitebe ekyo we shall attack and open quarters mubadde musuubira nti ebintu ebyomugaso byonna ne documents mbadde munoonya mubadde mujjazisanga mu kitebe kya national platform oba ne ku training wheel okamocha mwatuwoninga previous ne mugenda kukola kyemwagala mwadde musuubira ne mugenda sanga bintu byonna binga mubyagala ekyo ekimu nakyo kyembabuuziza kale musooke mulowooza emirundi ebiri nasatu nga temunnakusiruwala ekyo nakyo nkimaze kati ekiddako kyekiriwa kyekino mukulu Attorney General Kiriwa Kiwanuka ne mukwano gwo Karugire Nobert Mau
Chief Justice Wunyi Doti n'abalala kogata Speaker Anita Amongi n'abalala Kasoke Nsimbi wakati awo ngenda kubaddira Kasoke Nsimbi wakati awo why Museveni bw'akoze ebikolobero bino byonna yabadde asubira genda kubeerayo okwekalakaasa teri yekalakaasa buli muntu asirise ekyo takitegeera teri munnabyabufuzi avuddeyo ku complaininga buli muntu asirise teri munnaddiini avuddeyo kuvumirira bikolwa ebyo buli muntu asirise teriyo mufuzi wa Nsikirano avuddeyo kwogera kintu ekyo buli muntu asirise teriyo munnamateeka yenna avuddeyo konemega kintu ekyo buli muntu asirise ye teyeebuuza akasiriikiriro kano kaaki mu mboona y'omutwe oba mu mboona zaabwe tebeebuuza lwaki bannayuganda basirise ebikolo bye bakoze ku Nuupu balowooza abantu tebalaba Museveni kuno kwoli kuno mwenna kwe muli diddig mwe temulowooza ndi akasiriikiriro ka public kalina ansa gye kalina mu mutwe gwako mulowooza abantu basiru bannamateeka basirise bannabyabufuzi basirise bannaddiini basirise bannayuganda basirise mwadde musubire genda kubeera okwekalakaasa abantu beekalakaasiza buli omu ali wali atulaga bwe batya balaga teri kintu kiruma muntu kukeneka n'omukole binaga nakutunuulira naga like nakowa kati Uganda kyabakoze ekyo babakubye igno kati awo tuvuddewo akasiriikiriro maze okukabalaga bwe tuva akasiriikiriro kati njala tudde wano wewa nga sinayogera byonna ebadde bigenda mu maaso kansoke mala okuyisa obubaka bwa pulezidenti bona abutegere bulungi nnyo era muntagingire bwe njagala okusookerako mbusome bulungi nnyo Mr. President buno bubaka Mr. President buno bubaka bwobwo buwulirize bulungi nnyo mikwano gyo egikwagala ennyo gikugambibwa egiti era eno security alert gye tutandise nayo kati okusinzira ku bigambo bya Lutumwa Lushoke Didigi ne biboogedde ndowooza kansoke nsoma ebbaluwa ya Lutumwa Lushoke muzoke mujule gye yawandiise yagambye bw'ati press release yabadde 22nd February 2025 press release updates on search at national platform premises. Yesterday, February 21st, 2025, a joint security forces conducted an operation involving search at national platform NUP headquarters in Kavule and their premises at Kamocha City. 2. The search activities were completed as follows. The Kamocha location was finished on February 25th, while the search at NUP headquarters in Kavule concluded today, February 22nd afternoon. 3rd, the Ugandan police forces reports that several exhibits were recovered from the premises and will be used as evidence. 4th, further updates regarding this operation will be provided necessarily. Kanka basomere mukamba kadde mu Luganda. Bagambye nti ekiwandiiko ekitongole okuva mu poliisi ya Uganda bino bibatuseeko ebyagala otegeze eggwanga tonakuba jjo ngenda kuzomeza 21 omwezi gw'okubiri omwaka 2025 ebitongole byegattira wamu ng'okuuma eddembe so nga ate kiri mu kutabangula ddembe bataddewo omukoosi ogw'okujja okunoonya ku kitebe kya national platform Kavule saako n'ekyo eky'Ekamocha akokubiri nti okunoonyereza kuno oba okwakoleddwa kwagenze bwekuti nti Ekamocha bamaliza ennaku z'omwezi 21 ne ate ku kitebe ekyokubiri Ekavule bamaliriza ennaku z'omwezi 22 tugenda ku kokusatu nti ekitongole kya Uganda Police Forces kitegeeza nti kitegeeza bannayuganda nti kyatutte ebintu bingi nnyo bye kyazudde okuva mu bifo bibiri era mbwe ebintu bino bigenda kukozesebwa ng'obujulizi akokusatu
nti ebinagenda mu maaso bonna bajja kuba bitegeeza okusinziira ku ki ekyabadde mu kunoonyereza kwabwe kuno nga bwe kiri. Mukulu Lutumba Lushoke ne famire zammwe mwenna abaaka bano ne kawumentalite abatawaanya kambategeezemu ekisookera ddala. Bw'ogamba nti ogenda kukozesa ebintu bino as evidence, tugenda kuddako kko mu mateeka amatonotono ge tugenda okuddamu tusooke tuwulire ebigambo bino ensi ebuulire bulungi nnyo. Njagala mulize ebintu bino bulungi nnyo. Kansooke mbawe n'eddoboozi lyennyini Lushoke ng'ayogera bw'ati bwe yayogedde. Musibe mutya bonna abatulaba. Leero 21 February 25 twagala okubatuusaako press release yaffe wa Uganda Police Force nti olwaleero tukoze ekikwekweto wamu n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe ku bitongole bya NUP oba ebitebe helikota yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe mu eri ekamooca nga byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba nti baadde babikoleramu ebintu ebitakkirizibwa mu mateeka era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Alright, Mukulu Lutumba Lushoke ne bakama abo. Ka video katandise mu butongole. Mu ssemateeka wa Uganda buli muntu amuwa eddembe okubanga alina ebyama bye ebyekusifu n'okubeera nga alina watudde nga ali mu bintu bye ebyekusifu nga tebimanyikiddwa mu bantu nga byalukale kye tuyita privacy. Privacy yesobola omujjibwa kubanga azizza omusango era bw'abazizza omusango bamuggulako omusango fayiro bagitwala mu kooti, kooti n'eragira akwatibwe oba aleetebwe avunaanibwe. Mukulu Lushoke, amateeka ga Uganda gali clear. Nkugambye yawula poliisi n'amagye. Poliisi ekwasaganya okukwasa amateeka n'ebiragiro so si magye. Mu mbeera eyo kye tuyita joint task force team to invade national platform, ekyo kikyamu ssemateeka tekiriiyo. Poliisi yeyina okukola omulimu ogwo egukola esinziira mu ki ekisookera ddala. Bojja okukola kye tuyita search mu kifo ky'omuntu olina okusooka okufuna kye tuyita search warrant okuva mu kooti. Mukulu Lutumba Lushoke, walazeeko bannayuganda search warrant gye mwafunye okuva mu kooti? Lutumba Lushoke, amateeka gali clear, mwafunyeeko search warrant eva mu kooti? Kino ekipapula kyammwe kye mwawandiise no kiro kitwala omunako. Poliisi temulina lukusa kulumba maka ga muntu oba kitebe kya muntu kugenda kukola kunoonyereza oba kukola search nga togenze mu kooti. Waliwo etteeka lya privacy keberembwa tomala gajingira mu kiyumba kyayo. Lutumba Lushoke, osobola okulaga bannayuganda search warrant yavudde mu kooti? Ekyo kisooka kiwedde. Search warrant temugina kubanga temwabadde nayo, temwadde ku search warrant eva mu kooti. Ekyo kiwedde. Ekyokubiri, bw'obanga ozze okune search warrant nga togirina kitegeeza omenya amateeka. Ekyokubiri kikino, bw'ojja okukola search olina okumakinga sure nti okifojozzemu okukola okunoonyereza oba okukyaguwa okunoonyereza ebintu byeyagala. Olina okumakinga sure nga nnyini kyo waali kyekisooka. Olina okumakinga sure nti waliwo ab'amawulire kyakubiri. Ekyokusatu, olina okumakinga sure nti omuntu oyo omutegeezaako ng'otuuse ntuzze kukola omulimu guno era nga ne search warrant eri directed ku kifo mugenda okunoonya n'ebintu bye mugenda okunoonyerezaako bye musuubiriza okunoonyerezaako. Lutumba Lushoke,
search warrant ejjanga eriko obuwaayiro bulaga nti tuzze wano okukola ekintu kino nga tugenza kunoonyereza ku kintu ABCDEFGHIJK. Temwabadde na search warrant nga ne mugenda okunoonyerezaako temubimanyi. Nannyini kifo taliiwo, mwe mwamenye bumenye ne muyingira, ekyo kimenya mateeka. Mwaganye media yonna okubeerawo era kimenya mateeka. Bw'omola okukola search, oyina okukwata kye bayita search certificate. Search certificate eyo oyina okugiwandiikako items zonna z'omaze okunoonyerezaako ng'ozifunye n'ozilistinga wansi n'ozisayiningako ne nannyini kifo gwoza okusaakinga n'azisayiningako ze items zemututte, provided ze items zemwazze muluubiridde. Ani ku kitebe kya nupu gwe mwasanzewo okusaavinga search warrant? Ani ku kitebe kya nupu gwe mwawadde search certificate eriko items zemwatutte? Mwenna kwe muli kuno n'engalabiza mmwe eza cow mentality. Ani gwe mwasavinze search warrant? Items specific areas kize mwazo okusachinga. Items kize mwazo okusachinga on. Bwe mwamaze okusachinga ani gwe mwasavinze search certificate okonfaminga items ze mwatutte. Bibuze binzo okubuuzibwa. Temwina gwe mwasavinze mwamenye bumenyi ne muyingira. Kati bwe mumala okuyingira kiba kitegeeza nti mwamukoze ekintu mu bumenyi bw'amateeka. N'ebintu bimwatutte byonna mwabitutte mu bumenyi bw'amateeka kubanga mwamenye ofiisi ne mutwala kompyuta ne mutwala ebikopo ne mutwala firiji, overalls, t-shirt, buli kimu mwakitutte. Kitegeeza nti eyo teyabadde search, yabadde raid era ne muconfiscating ebintu by'abantu ne mbitwala. That was a theft oba bagarare. Mwazze kumenya bumenyi kubba. Mu mateeka aga Uganda getumanyi newankubadde mukolagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo, ekyo mwakoze kya mumenyi bw'amateeka ne mukoti tekiriyo. Kiyowa kiwanuka teyaba advisinze, Karugire teyaba advisinze, Mao teyaba advisinze, n'abalala bannamateeka. Ekyo bakiyita null and avoid. There is no case you are going to open against Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform. It was a criminal trespass. That is a null and avoid. Teri musogo mugenda kugula ku national platform Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kooti kubanga mwafunye ebintu bimwatutte, mwabifunye mbimanyi w'amateeka nga nnyini byo taliiwo, tabakkiriza kuyingira premises. Temulina search warrant, temulina search certificate gye mwalaze nti mwalistinze items ze mwatutte. Bwe mba temulina listi gye mwawadde, search certificate gye mwawadde muntu yena ku kitebe, ebintu bye mwatutte mu bujulizi bwa kooti tebikkirizibwa. Obujulizi mwabbye bubbe nga temufunye kuyita mu kooti. Ladies and gentlemen, saagala muntu yena iraliikirire nti wagenda kubawo ekintu kyonna. Case closed. Wano mutaka agamba kapale teri case gye mugenda kugula ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kooti. Because temusooka kubuuza ku mboona zammwe, mukozesa amaanyi. Singa amaanyi gaali galya, singa embazzi yeewaata. Singa amaanyi gaali galya, singa embazzi yeewaata oba ejjambiya, naye era kambe katono. Case closed. Teri musango mugenda kufuna Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga mu mateeka tekikkirizibwa kugenda mu nju ya muntu nga toyina court warrant nga toyina kipapula kiva mu kooti kikulagira kusaakinga maka ga muntu oba office za muntu. Era bw'omala okujja nakyo, bw'omaliriza okukwata ebintu by'okutte byonna, oyina okubiristinga ku kipapula kyonna kye bayita search certificate eraga nti items zino zonna muzikebedde era muzitutte for further investigations. Nanye ekifo ekyo n'asayininga nti muzitutte. Mwe items kize mwalaze, certificate mwagiwaddaani era items kize mwatutte era ze mugenda okukozesa nga obujulizi muganda mugenda kukozesa obujulizi. Ekyo nakyo twagala tukitegeere. Tuvuddewo katugendeko wano watono. Kati mukulu Lutumba Kisoke, na wano oyina okuddamu nnyonnyola bannayuganda. Wagambye nti mufunye evidence enough. Which evidence namuse mufunye? Mu video yange gye nabagambye ku lunaku olwokutaano, that was yesterday.
nabagambye nti bano baagala kuttaani baagala kutta Kyagulanyi naye mission yaabwe eyinza okugwa obutaka kati kansooke Mr. President the message yiyo strictly mulye bulungi nnyo kangisome nga baginsindikidde bagambye bati Bobby Wine to be charged with treason. Bobby Wine to be charged with treason. Tertiary, illegal possession of firearms, illegal possession of military stores in the General Court Martial in next week. Even Kano Chiza Besigye 2 will be returned to court martial after 7th month. Kisaliddwa wakati. Naye wulira. But because Trump has warned Uganda director twice this week, Kahanga Muhanga says we can eliminate Bobby Wine undercover without being noticed that we are involved, but Muhoozi and his father are taking dangerous path. Bagambye bakanka badde mu Luganda. Bagambye nti Robert Kyagulanyi Center mu eke Bobby Wine nti agenda kugulibwako emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe okubeera n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka n'okubeera nti abadde ayina etterekero ly'ebyokulwanyisa mu bitebe bibiri bagenda kikola nga bayita mu court martial ey'amagye wiiki ejja nti era n'ebitandikano Kizza Besigye ajja kuzzibwa mu kooti eyo wiiki ejja tozanga mu wiiki ejja ndowooza bwe bate bagambye nti era kisaliddwawo wakati waabwe nga bonna abayonkente naye olw'okuba nti omukulembeze w'Amerika omupya abataddeko akazito abawoninze wiiki eno naye bagaanye okuwulira ne bagambye bati nti Kakanga Muhanga oba ndoze mbadde siyogedde Kahanga Muhanga says we can eliminate Bobby Wine undercover without being noticed that we are involved, but Muhoozi and his father are taking the dangerous path. Kahanga Muhanga ono ye kojja wa Muhoozi yagambye mbutusobola okujja Robert Kyagulanyi Center mu munkola eyakandasitaini nga tuyise wansi mu ttaka nga tebatutegedde nti ffe tukikoze owulya bulungi nnyo naye Muhoozi ne kitaawe ebintu balowoozaako ne kojjaawo bintu bya bulabe nnyo era bya kiralu wulira ekyo ne banga kitadde awo kati bw'owulira oli omutamiivu lusooke ng'agamba we have enough evidence nga baazifunye bumenyi bw'amateeka kati eno message oyinza okudawutinga message gyenkuwa. Can you doubt the information which I'm providing right now today? Tugenze maaso. Attorney General Kiyiwa Kiwanuka directly Mose, who was honored to draft a document that Minister Norbert Mao will read a press conference after the arresting of Bobby Wine. This group charging them GMC, Mao will read the document which will be disregarding NUP as a band after declaring it a terrorist organization. Mujjukira bwe nabagamba okuva mu November, December, January ne bagamba nti owakabana atudde Mmengo yategeeza enkwezengeze eziri mu Bulaaya mu America nga bali ne mpuga de mapuga nti babagamba temufaayo wetunatukira mu gomokaaga Nupu ne Kyagulanyi bajja kubeera nomo eyaliko wanawandika wano comment bbiri tugende mu maaso mbogera information eyaliko wano jangu abadde bangoberera mubeereko muwandiko wano message nti nakyogera abadde bagoberera bye badde mbagamba mayiga n'empuuga babigamba enkwezengeza ziri mu America ne mu diaspora babagamba nti mufaayo by June ekibiina kya Nupu ne Kyagulanyi bajja kuba tebakyaliwo saaki bagamba wano saaki bagamba babo basatu abaliko wano muwandike saaki bagamba. Alright, kati kanji badire mu Luganda Ssabaloneza wa gavumenti oba Ssaabaloneza wa gavumenti Kiyiwa Kiwanuka Butereevu yagambye Osiriti Bahabulwa yabadde ku mutimbagano direct nti
agenda kuwandika ekiwandiiko kino akiwe minisita w'abateeka Nobert Mawobe akisomeye mu lufukuŋŋaaniro lwa bannamawulire nti bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gurupu ye era bataddeko emisango era bagenda bawozesa mu court martial. Mawu ajja kusoma ekiwandiiko kino nga kitegeeza nti ekibiina kya National Platform bakiwanduukuludde mu bibiina by'obufuzi era bakiweddewo mbagirawo ng'ekibiina eky'abatujju. Do you copy that? Kankabadiremu wano. Attorney General Kiryo Wakiwanuka direct Musei, that is Yosei, who was online to draft a document that Minister Nobert Mao will read at the press conference after arresting Robert Kyagulanyi Ssentamu and his group and charging them in general court martial. Mao will read the documents, which will be registering NUP and banning it after declaring it as a terrorist organization. Do you copy that? Ebintu mbadde zambi bagamba byonna. Katugenze maaso. Kati mutandise okugatta obuwaya. Mutandise okugatta obuwaya n'ebintu bino gye binagikola ki? Gye biraga. Kati bagamba nti bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Bw'obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Ekibalo kyabwe tukimanyi bulungi nnyo kye baagala okukola. Wabula njagadde President ategere ekintu kino bulungi nnyo olwaleero nti abasajja bano nakye bapulaninga muggulako misango bamuteeke mu court martial bo baggala ekintu kyabwe nga tagenda kwesimbawo bo kye baagala. Temwewuunyanga ebintu bino bituusewo manyo byogera ne babijjawo naye bali fucking serious kubanga bali stranded. Awo tuvuddewo. Kati mukulu bw'omugenda okukola kyetuyita search nga temuyina papula zibakkiriza kukola search kyonna mwakikoze mu bumenyi bw'amateeka nga bwe basomedde wane basomera amateeka omuntu bw'agenda okukola search asaavinga omuntu gw'asanze oba nnyini w'ekifo ekyo n'abeerawo ng'aliwo n'abamawulire ne balikodinga buli kimu ne bano kye baakoze okisookera ddala 1 baasoose ne basalako amasannyalaze mu kitundu ekyo. Okusalako amasannyalaze kikolwa kya butujju. Wano ekyabasasizaako amasannyalaze kwe kuggyako kamera, surveillance kamera zonna obutabaako nga bagenda okukola obukyamu bwe baadde bagenda okukola. Ekyo nakyo kikyamu. Mu mateeka tekikkirizibwa ku interferinga n'amasannyalaze ga muntu bw'abanga ogenda mukolako search kubanga yalina okubeera ne evidence. Kati wulira okulya n'okukomba essowaani bwekuba. Mr. President, obaka buno njagala owulirize bulungi nnyo era bukukke bulungi obutegeere. Ngenda kusaba mu kusookera ddala okusinziira ku soose zange nkusaba musooke mujje essi zonna mu office ez'e Kamwokya n'ez'e Kavule. Essi zonna muziggyemu. 1. Abasajja aba North Korea n'aba China bewa postings ekituufu baabaddewo. Bano baabaleese okukola omulimu gw'okuteeka obutwa mu bifo by'enjawulo mwe wabadde ne SC zonna ziri tampered with era baazitaddemu obutwa nti woogisizaako ogenda kubosiza obutwa. Nsaba Mr. President SC muziggyemu ziveemu muteekemu SC empya. Ekyo nga nna bugisimufungiza mu kirogo mukikole. Kavule anti kati wano nenya mu ddiiro era kati mmanyi kati bali mu kuba mmeeza. Mr. President musooke muggyemu SC mu office zo ne office z'abakulembeze bonna muggyemu SC muziteeke ebbali. Ekyo nga kiwedde. Nkusaba ofune ba expert abalina mental detectors. Batandika okukebera buli kasonda k'ekitebe kyonna nga bakebera ebimuli byonna ebiri ku kitebe nga bakebera buli kintu kyonna ekyetaagisa okukebera. Olw'ensonga nti ennaku ze bamaze nga bakola emirimu egyo ekifo ekyo kiri bugged. Ekigambo bugged kitegeeza nti bataddemu gadgets oba listening gadgets ezirikodinga amaloboozi nga zigaweereza direct ng'ebagaagala.
bwe mbate muzisanzewo aizu n'okusinzira ku sources zange ekifo kyonna kiri bagged. Ekigambo bagged kitegeeza omuntu okutereka ekintu oba okutega ekintu nga kiri coding amaloboozi nga kitransferring amaloboozi. Ngenda basaba ekintu kyonna ekiri ku kitebe kya national platform kyonna mukivuunike oba mufune metal detector musobole okudetectinga bugs ezo. Mu bimuli mu compound wonna wonna musooke mu detecting ekintu ekyo ng'obudde bukyali. Ekyo nkimaze. Mr. President, ngenda kusaba n'obuwombeefu. Kamera eziri ku kitebe kya national platform zonna muziwanguleyo mutekeko kamera empya. Ze tuyita surveillance cameras zonna muzijjeeyo mutekewo kamera empya. Lwaki? Nazo ziri bagged. Bwe bamaze okubaginga kamera zino bagenda kuba bafuna visual eri live nga bafuna ne audio. Audio bye bigambo byogerwa ng'oli oli ayogera mu recordings. Then visual okufuna ebifaananyi ebiri live buli kyemukola awo ku kitebe wakiriwa bisana basobola okukiraba ku kamera ezo zo okusinzira ku system gye batadde mu software gwe batadde mu gwe bayagadde oteekamu. So Mr. President, nkusaba kamera zonna muziwanguleyo muteekemu kamera empya. Kubanga bazingiza bye baagala nga kino kisobola okuba olukusa. Kisobola okuba olukusa okubanga basobola okufuna footage ku kitebe essaawa yonna buli kimu. Kamera nazo muzijjeeyo kuba sirowooza nti kamera zisobola okumala miliyoni eziwera 3. Ezo muzijjeeyo. Ebintu byonna bisigadde ekyokukola mu kimanyi. Katonda y'abakulembere buli kimu nga kinjagadde bategeeza nti kamera zo muziyiwe muteekemu kamera empya. Okusaakinga nti ekifo kiri bagged nakyo musobola okukikola ku bimuli wonna ne office ez'enjawulo. N'ekyokuba nti office ezimu mu bintu ebimu zaateereddwa mu butwa ekyo si kirudinga out kubanga abasajja ba North Korea n'Abachina baabaddewo in position ekyo nakyo weekiri. So kati bisigadde nze information eyo mazo gifulumya nga bwe wawandise nti ba South Asians ekituufu baabaddewo wonna. Alright, ekyo nakyo mukitegedde. Ekya kamera kibagambye ekyokebera recording oba audio gadgets eziba zitwala amaloboozi nakyo mukitegedde. Ekyaba South Asians mukitegedde abaleeteddwa. Kiri ekya search warrant ne search certificate nayo mukitegedde bulungi nnyo. Nakyo mukitegedde. Zakambagamba ekirala wano. Kiri ekya kooti kibategeezezza nti bafunye ebipapula kuva mu kooti ate balina gwe basaavinze ekyo nakyo kibategeezezza bakikoze mu bimanyi bwe bateekako baali balina okusooka okulaga abantu okulaga omuntu yoyo tututte ebintu ABCD EFG HIJK ekyo nakyo bakikoze. Ensonga lwaki search warrant oyina okuba nayo kwekuwala emiroboli ejinza okuba mu bibuuzo bya kooti nga bagoberera amateeka. Era oyina okubeera ne search certificate gy'owa omuntu gw'omaze okuggyako ebintu bye okumanya nti ebintu bino by'otutte. Era mu search warrant mubeeramu specific locations and items which you came for. Mwadde munonye military attires and items. Ne mwamenya amaduuka ga Nuupu ne mutwala enkofiira ne mutwala overall ne mutwala t-shirt ne mutwala ebikopo ne mutwala empale z'abakazi ne mutwala enkofiira ne mubba ne ssente ne mutwala buli kimu. Kitegeeza nti already muli wabweru w'amateeka ezo si military items. Kubanga mwade mujja ne search warrant yamwe gye mwazze teyabadde list of the items mwazze okusaakinga ne location. Kubanga ogamba nti tulibeeraliikirivu nnyo mu kitundu kino lw'ekintu tugendagenda mu office ABCD tekwabaddeko mwazze buzzi. Okitegeera bulungi nnyo. Kati otusooke tuveewo. Ekirala, police yeri meant okola search mu mateeka ga Uganda kubanga keeping law and order CSFC si jati si military oba joint task force tekikirizibwa mu mateeka. Mu mateeka omuntu akirizibwa okukola search ye police kubanga mwagala jijjayo
mwagala jijjayo no problem mwagala jijjayo mu mateeka police eri under Ministry of Internal Affairs yekolagana ne court okola search CSFC si military si jati kati abantu mwasindise ku kitebe they were 100% military personnel already mba mwamenyedde amateeka military supposed to protect all the borders of Uganda and the people of Uganda with their properties completely totally also that is it ompulya bulungi nnyo military or army is supposed to protect all the borders and the people with their properties in Uganda. Police is supposed to keep law and order and the Ministry of Internal Affairs. So, chemwale sama jo genda ku kitebe kiba kitegeeza nti already mwakoze da mess omusango guli tewali musango mugenda kufunana one kasoke mbadde mnakano mukategeere sagala mwena likirira obujulizi bwonna bagenda okutwala mu kooti bonna babufumbiridde olw'ensonga tekikirizibwa kujja bintu mu maka ga muntu nga tabadde wera nga takuwadde lukusa mu mateeka obujulizi tebukkirizibwa so kati bujulizi kye mugenda okukozesa mu kooti bakulu kubanga essaawa zino temukyasobola kusavinga secretary general wa president search warrant essaawa zino temukyasobola kusavinga president search certificate oba search warrant it's too late tikisoboka kubanga you raided that was a raid and you confiscated the items worth millions of money. You didn't even mention that you came in at Noob headquarters to search for such and such items. Mwaze kora raid to confiscate. Mwa confiscating the items za pate nga temuina mateeka na kawairo kamuyise mukitegeeza n'ebintu bye mwatutte temulina bujulizi bwemugenda kukozesa mu kkooti wadde okukutugulako omusango period. Mwasoma mateeka simanyi kiriwa kiwano kasomera luddawa kalugire looya mawona yali awalega mbona ya mutwe bwe tudde oli ku diddigi bwanyawala ginalooza nti asinga okutegera nalega obulevu mulingo bw'embuzi esabalaavu buno obusuli bw'abagundi bw'abajamani buno obusiriri buno kati nalooza ategeera nnyo ekintu kye bayita amateeka kintu kizibu nnyo kati bwemubanga temutegedde mateeka nansubize mwakoze case closed temunego mugenda kufunana musanga awo tuvudde tugenze ku nsonga endala. Kati ebifaananyi mwabirabye dda kambongeremu katono ekikugambisa osavinga omuntu oyo search warrant kwewala kumenya kasita omenya kitegeeza nti obadde na search warrant wamenye bumenyi wayiyidde forcefully muli babbi. Lino dduuka lya Noob buli mwe kyabadde mu dduuka lya Noob mwakitutte. Buli kimu mwakitutte eyo tebeera search ebeera raid. Buli kimu mwakitutte temwalese kintu eyo yabadde raid teyabadde search. Buli kimu mwakitutte temwalesemu kintu eyabadde ki yabadde mwabadde babbi bano babbi. Bojja ne search warrant omuntu yennyini yaggulawo muno mulaga locations of your interest. In fact wulira oli bwajja ne search warrant okuva mu kooti ebeerako areas of interest wagenda okukola search yena guno omugaa nti sebo njagala kunyira mu ofisi ya Kyagulanyi nga waali n'akwata ekisomozo n'aggulawo n'ayimirira ne bannamawulire namwe ne mukola bye mwagala ne muva ne mugenda. Kati areas of interest eza search temuzirina mwamenye bumenyi ne mutwala ebintu by'omusajja ne mubibba kati mugenda muggulako musango ki obujulizi bwe mwatuna ebintu mwabitutte mu bumenyi bw'amateeka era ebyo tebikola awo nawo tuvuddewo. Kati mwagenze President yabagamba ebyobufuzi kazannyo ka bwongo era kakuzanya chess temwategeera. Once Robert Kyagulanyi said that politics is like playing chess. Not every human being knows how to play chess. Even Minande simumanyi manye kuzanya lulu na draft chess simumanyi ne mutunulira nnyo nayo tekizemmanyi isimanyi mulimu queen mulimu king mulimu bishop kati nze nsinga kutya bishop oyo nga bishop ntya nnyo empiki gye bayita bishop
Queen simutya ne king ne ntya nnyo bishop kati mu chess ezempiki satu mulimu n'amapesa amalala bagayita nze manyika amapesa aga king queen ne bishop kati nze nsinga kutya mu bishop kati bakulu mwagenzo okujja okumenya mutwale kalimagezi z'omusajja nga mumulowooza yabalabye jjo oba tabamanyi bwe yabagamba nti agenda kuzannya chess namwe mwali mulowooza agenda kukola ki first and foremost mwazize ne mureadinga ne mumenya ne mutwala kompyuta ze nga mmanyi tajja kutegera bwe ziri ate kompyuta ze mwatutesiza android za apple kompyuta ze mwatutesiza android za apple Apple bw'oyagala oteekamu password ng'ekubira Bill Gates ekubira ba Apple ngebasindikira message waliwo oyagala okuyingira mu kompyuta eno ngabaga tuwa ekisumuluzo kya password tuwa ekisumuluzo kyo oba tokirina tolina kyogenda kukola kati mwenna mwatutte emitwe gyammwe abasajja bakulu abatamalina amateeka ne mukwata kompyuta z'omusajja ne muzitwala kati kumacha akedde balabisa kompyuta location wezirinde bwe kimu biri naggulu na mbuya mitale balaks limu abitadde kati n'ekirala nti ebintu byonna bye mwatutte njagala bategeeza mwatutte bya byanswa ebisinga obungi Kyagulanyi abiina mu mutwe kati mwadde mukyanoonya control center gomulooza bino ebifaananyi bifulumye bitya ebifaananyi bifulumye bitya ebyo bifulumye bitya okulaga location gye mwatutte ebintu ebyo ey'emu eyo backup mugira bulungi nnyo eyo backup mwetolodde ne muyite bom ne mutambula mwavudde ku national platform ne mutambula ne mugenda ne mwetoloola nga mubuzaabuza ne mugenda ne ku bombolodi ne mwetoloola ne mugenda ennagu ne mwetoloola ne mubaliza nga mbitadde mwagala kati nze mbabuuza ebintu bye mwatutte mwadde mubimanyi obuzito bwabyo 1 tewali kye mugenda kufuna mu kompyuta ze mwatutte kubanga temumanyi saava ntuufu weeri saava eri mutwegwe okugira nga mututte omutwegwe muba temututte mutwegwe saava temulina mugenda kujja ddata wa bintu ebyo wano kyebadde banoonyamu ekituufu kirimu ekite banoonya data akwata kuba main funders era balowooza nti basobola omufunamu ezo kompyuta Museveni badde okimanyi nti biwatutte bya byanswa kubanga muyinza okufigitinga ennyo ne mukubirako n'aba Apple mubagambe mutuyambe ku kino ekintu mugenda otuukamu nga temuli wadde ekimu nga byonna babidelitinze dda kati ng'omuntu bw'akwata iPhone omuntu n'agimubbako omuntu asobola okukozesa essaawa ya Apple oba asobola okukubira Apple nga yenna nnyini kintu ekyo password azimanyi ne bayiwa data yenna gwe mubadde mugenda nti mwabbye naye nga ye ayina backup yeri saava gyembalaze kati mwe mulowooza nti mwatutte muyinza okumala okulwana ennyo okugula kompyuta ezo nga data yenna bamudeliitinze nga muyina kipapula kati kyekizibu omusajja bagamba ati ngenda bazanya chesi w'ebyobufuzi nga temutegeera kati yabazanye chesi mulina ebintu bye mbikutte mbitadde you can't access them you can't access the data nga data amuli mutwe era yamanyi main server ye weri data wa mulina kati mujja munabikola mutemuna kimugenda kukola wabula ndi wano bategeze kigambo kimu njagala mukule amanyi tegalya lwaki tegalya bwe munayagala okuzanyisa abantu okwagala okukola ebintu by'ekisiri mumuswala tewali muntu aswala mumuswala lwaki mbabuuzira lwaki bannamateeka tekuli n'omu akomplaininze teri munnaddiini akomplaininze teri munnamateeka yakomplaininze teri munnauganda tewadde yeekalakaasizza bonna basirisi oguzaaki bakizi bamanyi basajja mmwe muli basiru mukyali mu .com era
essaawa ey'oku mukono eyo Apple Watch esobola okuyiwa data wa kompyuta ezo zonna zemulina. Already asobola okusinzira waasinzira ku saava ye ey'ekyama n'agenda mu setting n'ayiwa kompyuta zemulina zonna nimba nga mugenda okumala zigula nga temulina kyemulina kubanga mwetaaga files zemutajja kufuna. Kati mbagambye basajjamu mukule muli basiru. Okitegedde bulungi nnyo muli basiru. Awo katuveewoko. Ebintu byonna nga mbiwulidde mubitwale nti bibaddewo n'ebira bigenda kubeerawo. Neba nekibeerabidde kiri ekintu kimu. Kiri kitya. Beerabidde nti gye bakoma okulumba Nuupu n'okulumba Kyagulanyi. Baabadde mejinga mbw akalulu ke bagenda okutegeka. Ekyo bakyerabidde ekyokubiri. Baabeerabidde nti regimu yaabwe eri mu nnaku zayo zisembayo. Ekyokusatu. Baabeerabidde nti gwe bw'okwata Kyagulanyi n'omusiba mu military court martial oba n'omuteeka mu kkomera ng'oyise mu court martial nga tolina evidence oba violating the human rights era osobola okufuna ebizibu. Beerabidde nti when you assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu you can create a genocide in Uganda which can erase their tribe of Tutsi. Ekyo nakyo bakyerabidde. Kino Museveni nkigamba kuno kwoli. Don't dare attempt to plan again to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. It can cause a chaos in Uganda because you are little in number, we know, and you have nothing. Right now, all the indigenous forces are in Congo suffering. You brought your fellow Tutsi in forces. They are well equipped, but with zero capacity of understanding Uganda and the law. That's why they covered their faces. Those were the Tutsi or M23 who covered themselves their faces because they didn't want to be identified. Those who were identified, those are indigenous Ugandans. So the moment you cause a commotion and you want to assassinate Robert Kyagulanyi, it can cause a genocide in Uganda, but that genocide will be targeting individuals, you and your family and your relatives. Nekirala kimbadde temutategedde. Ngagene Museveni akwata ejjinja limu akubise ebinyonyi bibiri. Ekintu kya Binda Mutungo ekya accountability nayo kyaleese obuzibu. Era abantu abavuga taxi n'abavuga emmotoka eza bulijjo ebikwekweto bigenda kweyongera bagenda bakwata nga baagala mugule namba plate ate kati zaasuse ne muserezi badde balina ozisasuza kubanga accountability ya Binda Mutungo ereese obuzibu ssente zaaweddewo tebanalaga nsaasaanya. Kyova olaba nti sente zibaleetedde obuzibu si zeezo zokka n'ababulira sente endala kati baagala kukozesa kikaseera kano okukola kye baagala okukola. Provided era bangambye ntegeeze eggwanga n'Abaganda mwenna nti omukulu wa Sanyakawo Charles Peter Mayiga statement gye yakoze ng'angiza ku kalowoozo ke mbawadde mu vidiyo akasoose mumpulirize bulungi nnyo. Bana abasajja beerabira nti tubamanyi buli statement gy'okola tugikalikyuleetinga. Bwe nkoza akalowoozo kali mbagambye mwegendereze nnyo either beerabisa oba balabisa muntu waabwe. Wasanya yagambye nti kyekiseera mugoberera amateeka n'ebiragiro omuntu atalina musango muggyeko omusango mu teritandikano Kizza Besigye kubanga munnabyabufuzi talina musango. Teyayogeddeko ku kigambo kyonna ky'aba political prisoners era takyogerangako. Gwe tolabanga muba mukipinga oni nga mwerabisa mu ngeri y'emu oba endala. Ritandikano Kizza Besigye muntu ogu tulina ba foot soldiers abawere 1000 oba 1200 bali mu makomera moreover nga baana Baganda. Goyagala kungamba a single person like Ritandikano Kizza Besigye is more valuable than 1,000 people. The political prisoners abali mukomera
nokola statement batekiza Besigye yes bayino muta kubanga talina musango naye wakoleddemu ensobi okwerabisa nti wakoze statement eraga nti mulina ekintu kyemuvuga aba moteri mulina ekintu kyemuvuga kyemwagala okuvuga mu kiyise okirina okukoma ono technology wa advanced psychology twamusoma bulungi tubamanyi bulungi wamontegedde bulungi nnyo wasanya bwe yavuddeyo okwogera yagambye batekiza Besigye talina musango era bagoberera amateeka kooti besazo nti bagenda mu kooti za bulijjo bamutagire mu kooti za bulijjo kuba talina musango wabula tulina ba foot soldiers abawere 2,000 plus bali makomera bo political prisoners omusajja oyo teyaboogeddeko wadde ogamba n'abali mu makomera babate bakwata ebyobufuzi oyo essala ogamulengejja kati gwe yabadde ali eyo nga weebuuza kintu kino nga sikitegeera Kyagulanyi abalaka ki kati kankunnyonnyola otegere kyabadde abala ki kino oyinza okuba oyina emmotoka yo ku kyalo nga bagimanya edduka n'emmotoka eyo etuuka n'ekaddiwa ne wabeera waleetawo akamotoka akapya akamotoka akapya ako nga gw'okamanyi ngeri gye kaddukamu era n'osirika nako n'abalala baleeta emmotoka ku kyalo naye gaggwe omanye emmotoka yo n'ekyama ky'ogirinamu 1 kati kankunnyonnyola ekigambo kino kitegeere tulina ba foot soldiers abasukka mu 1,000 plus lwakuba tumanyiko bano betumanyi nti balinga 50 balinga bameka bowulira bali abefula opposition abakiraiminga Dr. Kizza Besigye ave mu komera which is okave mu komera but when you say that free Dr. Kizza Besigye notagamba free political prisoners singa bata Dr. Kizza Besigye ne balikalo political prisoners ani abawangudde era ani abafunyemu so singa zine bagale baganti free Dr. Kizza Besigye ndiyenga yongere bwaganti free Dr. Kizza Besigye azwo ne ba political prisoners gomo 7 November Dr. Kizza Besigye no leka ba political prisoners ani abascowalinze nkubuuza omusajja bagamba azanya chess kino nkikubuuzizza gwe nkikugambye yes president yabadde oyina okuinterfere ayingire mu muzannyo ogwo bate Kizza Besigye kuba talina musango as well tubangizeko wa political prisoners nabo baveeyo kubanga bo tebali emisango gifaanagana ne Dr. Kizza Besigye kati bw'ogamba free Dr. Kizza Besigye bamuta noleko wa political prisoners nga tubadde tubanja ffenna ani abakubye munne goal if you are to release Dr. Kizza Besigye you have even to release the political prisoners mwate mwakitegedde ye cheso okulembeze gwa bagamba that's why yagenda mu kintu kino era buli abadde amukonde emigo genda mu kintu kino nabagambe temanyi kituyita politics obukodyo bw'obufuzi tembumanyi mumanyi politics wabula temumanyi politics obukodyo bw'obufuzi yensonga lwaki yagenzeeyo oza mukitegedde kati mwate mukitegedde oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Center mu kyebayita politics obukodyo bw'obufuzi n'ekiri ekirijje n'ekya politics buli omu akimanyi kati yabazannyo omweso yes kangwiremu gwa Besigye mu banje naye emisango gyana gifaanagana egyaba machete kati bwenzija n'emmanja Besigye ngenda kubanjizaako baani n'abala ba Nuupu bw'ota Besigye n'olekayo abaana ba Nuupu kitegeeza mba nkukubye omupiira tobadde nange kyekyayingiza president mu kintu kino if
if we had a joint task force of all opposition to condemn Museveni, to release all political prisoners as well Dr. Kizza Besigye, buli page ya muntu yene opposition yandibadde demanding aba political prisoners Kizza Besigye okufuluma. But it's we who demand the release of political prisoners. Boba focusing is ku Besigye. Mbale mukitegedde kati mukitegedde mujja bitegeera mpola. Manze njagala nkubuulira ekintu nkikutere ku lusaniya nkikusosootolere nkuweeko n'ejjiiko bw'oba tosobola kweriisa nze nkuliisa otegeere ensonga. Bakomredi mwenna bali mu diaspora bali ewaka ndooza mutegedde ensonga eyo. Mutegedde ensonga ezo bulungi nnyo y'ensonga lwaki pulezidenti yagenze eyo. Yabagamba ngenda bazanya chess mbabulidde amapesa ga chess manyika 3 Queen Bishop ne King nenze ntya Bishop kati Bishop yoyo gwe twogerako essaawa zino abasinga obungi bate bakitegedde kanduza mukitegedde saagala kuwaawo nnyo mukiwuli bakomredi bonna tebaddamu complaining lwaki pulezidenti yagenze mu kintu kino. Kati ensonga endala yiino naye mukitegere bulungi nnyo. Atawulidde video eno gyetandikidde mu kalowoozo ke mbagambye wulira bulungi nnyo. Tudimandinga lutandikano Kizza Besigye okufuluma ekkuumira kubanga he is innocent. But omuzannyo gwe badde bavuga nga bwe nagubanyonyola mu ntandikwa baplayinga lastic card yaabwe ereeta Besigye ngo ne bamutadde ku treason case bamuteekeyo batoolo bali bayiseewo muzannyo bino ebintu byogera kubanga guno omutwe gwe nkozesa ompulya bulungi mutwe gwange sigwazika mutwe gwange lastic card yaabwe. Kati bwe mubanja Besigye nga bapulaninga okukwata bamuteeke emisango yo batooli ono bamuteeke munda bakose kadi yabwe ya sympathy oli afune international media play afune local play ne ba politician babiyingiremu afune play nga yaliwo dajja substitute. Kati olw'okuba nti bano abasajja tebabala balina cow mentality ekintu kyabadde kikutteyo ffenna nga tukiwagidde. We were united to demand it Kizza Besigye. N'agenda n'alumba ekirebe n'akireadinga kati ate amawulire gakyuka kati gali ku national platform. Ani akyabanja Besigye mpozi? Era wawulidde opposition yenna akondeminga okulumbibwa kwa national platform kuba tubadde nabo makooti nga tubanja Kizza Besigye. Wawuliddeyo agamba ekikoleddwa ku kirebe kya Nopu kikyamu nnyo. Wawuliddeyo omuntu yenna akyogera be tubadde tubanja nabo Besigye. Nkubuuza wawulidde bonna nga wawuliddeyo akoze tweet wawuliddeyo akoze post ku Facebook oba kuleyo ka short video nga akondeminga ogenda okulumba ekirebe kya Kyagulanyi kya Nopu oba okukwata bafutuso. Wawuliddeyo akola posti. Alwa akayimba kensinga okunyumirwa nkawulidde emyaka mingi nnyo omuyimba muyita bali bagiyita Mike and the Mechanics bakayita look over your shoulders. Bulwanga otambula otunulako bwoti bwega ngoyise ku kibegabegaako bandi bagiyita Mike and the Mechanics akayimba bakayita look over your shoulders. Kati Kyagulanyi olwatambula atunula ku kibegabega kibwati goleza lwaki atunula bwati temukyetegerezanga simanyi oba akayimba akamanyi nenze nkamanyi goleza atunula bwati kati yetuddu definition yakayimba kali akaband the Mike and Mechanics look over your shoulders. Nakuna bwana ajira bwana wabata jizo wala
kye bayita politricks. Gwe nkubuuziza balumba ekitebe kya National Platform ne balumba essomero e Kamoocha buli kimu ne bakitwala buli kimu bakimenya abaana bakutte babawambi. Njagala otereyo tweet, post, short video yonna nga kuliko abasajja bakozeeko ekintu ky'okupostinga ku kintu ekyabadde incidents. But we jointly came together to demand the release of Tadikano Chiza Besigye jointly. Okitegedde bulungi nnyo. Eno video yale munanga talina muto sigenda kusaasira, talina muto saagala onyiigire. Ngezaako nnyo ebintu bino biteeka mu nkola ento ennyangu ivulu muntu abitegeere emikunyumya obitegeere. Okitegera bulungi nnyo. Kati olw'okuba bano abantu tebabala mizannyo gyabwe, kati twadde tubanjiza omusajja nga nabo bayidde bagenze kulumba kitebe. Kati ate ngo tubadde tubanja ensi yonna yamuvudde ku tuli ku kitebe twazeeyo buto. Video tuzikole mukwebwa tetukyabanja oli twamuvuddeko da tuzze ku buli mbuzi zeeyo ku nkondo yaayo. Nakugamba bw'ojja nnyo wa neighbor mulingiriza okulya byakola ekiro mu kisenge kye gw'ofiira ku luggi nga wesikasika okubwa yaabwe owuliriza amaloboozi bayimba emmisa. Kati bigenda mu maaso essaawa zino. Abeera mu nnyumba ezitatuuka e Kampala mukimanyi. Neighbor akyazizza, ennyumba teyatuuka, embuutu evuga oli muli oganye enkola ekyawo bafulumako ne ku bifugi kati kikigenda mu maaso mu politics wa Uganda. Kati wano kansooke mbawona kano kapulyamu mukategere bulungi nnyo. Kye bayita revolution tekitegeeza politician. Anyone can lead a revolution. But politicians tebasobola kuleetera revolution okukyusa byabufuzi kubanga they are looking for positions. Bagwanira bifo. Ompulya bulungi nnyo. Wabula gwe omuntu individually indigenous Uganda ne gw'osobola okuleeta revolution nga wenyigidde mu kulwana mu buli ngeri yonna esooka. Lwaki? Tulina abaka 56 aba National Platform n'enkweze ng'ezaagenda. Balumbye ekitebe, bakutte ba foot soldier. Njagala ombuli ba parliament abawera ba 5 abazze ku kitebe to ask questions, abagenze mu parliament to ask questions, abapostinze n'okudimandinga buli kimu kyonna poliisi n'amagye babere accountable. Kuliko ba lawyers, kuliko buli kintu ekyetaagisa kyonna buli kolite y'omuntu kweri. Njagala ombuulireyo politician kiwa member parliament mulina eya condemnings oba yagenze ku kitebe. Kubaddeko Joel Senyonyi, kubaddeko Muwanga Kivumbi, General Secretary n'abantu. Pozi bane namuga mulabyekaawo, bannamuga nawe mulebeko ng'abyogerako. Pozi ne Lutamaguzi. Where are others? Kyenkugamba ne batugenda mu protest vote. Protest vote tugenda mu nga twesigamye ku bya politician. No! Protest vote is all about you, not politicians. Not politicians. It's all about you. Mujjukire kye nabagamba nti Mpuuga yatonda ba MP tekivangawo in that contest, tekivangawo kikyaliwo, just balinda time. Bakulosinge time gye tulinze yokka. Yensonga kibaganize sina budde bwaba MP nakibagamba dda kubanga mbamanyi. They are just looking for positions. Ompulya bulungi nnyo. Mugambye Nyeko Derek, yes, Nyeko Derek yavuddeyo kwogera kubanga Mpuuga yali alina omuzannyo gw'ayagala omuzannyisa nga tamanyi. N'avaayo n'ajoyininga okwogera, but others where they tebaliyo. So kyembagamba nti tugenda mu protest vote. Protest vote ekwata kuggwe munnayuganda nakabala so si munnabyabufuzi teri politician agenda kujjako Museveni bw'agenda mujjako. Yeetayo mu kunoonya obuyinza tagenda kubeeramu.
yafa kimukopa posta kugamba ondabiranga ddala tafayo kubanga bwawalayira aba afunye omulimu bwatalayira aba tafunye mulimu kati mutegedde bulungi nnyo. Yes, ndabyeko ne Haji Mulyanyama chairman we Makinde. Yes, abadde ku BBS mulabyeko olwaleero nga challenging abasajja bade mu studio bana ne Kaddu Mukasa waako. Haji Mulyanyama, yes, Mulyanyama mulabyeko. Doza ate ye chairman wole sifiri sina MP. Wabanga chairman wole sifiri asobola okwogera ensonga n'aziggusa gwe MP afuna omusaala ng'oli wa national platform oba otugasa ki waki tonya obutono ofa tukuwona bamu novaawo zo mukitegedde nnyo mutegedde bulungi so tetulina ba MP kana akalulu kayinza okubaayo n'obutabaayo ekikulu tusooke tukuume president family ye n'ekibiina era kankiddemu Museveni ko kankikugambe ne bwokera ku makya n'okuba ekitebe kya Nuupu bom nekisaana wasigalawo kibangirizi tojja kuyimiriza revolution kubanga we can work without that headquarter. Even if you bomb the national platform headquarters, Nuupu will stay there because we are yearning for change. The problem you are having or you're facing right now, you have envy. You have envy, you have the envy of the, I don't know which kind of envy you have. Either that envy belongs to your grandfather or to your father or to your wife, Janet Kembabazi. For 40 good years, you have nothing. Temuina office. Kati mula bechibiina eky'emyaka esatu n'emyezi mwenda. Kirina headquarters singa mu East ne Central Africa muga kana kana kabadde ki kana katulabisa kati kyekizibu ekyo mulina envy kigambo kya luzungu kitegeeza nsaalwa envy kigambo kya luzungu kitegeeza nsaalwa muyinza okuzaala zino envy zino zinnano mbirevu oba zino ziri mutono envy y'ensaalwa mu Luganda kati Museveni alina ensaalwa nti akaana baba kaitana kaana kamulabisa nti Kyagulanyi alabisa Museveni emyaka na tebazimbanga kitebe FDC DP UPC erina ekyayo naye ate kirimu amatanka kati kyekizibu kye balina ekyo balina envy balina obujja kuloba Kyagulanyi ne bonowokuba ekitebe ekyo bom tujja sigalawo ng'Abaganda n'Emmengo ekira kyonvuddewo nakano kankabajjukize Yose yogenda Moscow mu 2008 teyalina kitebe teyalina headquarter. So Museveni kibuli kyoyagala okikola bwe tuba twagala buyinza tetwetaaga kitebe osobola okitwala kubanga ne bwagenda okukwata emundu tewalina kitebe kyonna. Yes, tewalina kitebe kyonna ekyo njagala bakomere Museveni ogenda mu 8 mu nsiko teyalina kitebe no. So saga bide bituse ku kitebe bibajje ku mulamu anti ate mukuba pressure kitebe tu no. Focus on the president to defend the president and national platform as simple as that. No making sure tuwulira abantu kye tugenda okukola ekiddako mu protest vote wabula tetukulembeza bannabyabufuzi tebana kye bagenda tutwala. Nuupu etuli mu musayi change etuli mu musayi tujagala kati katukugamena kino kitegere bulungi nnyo. Bwemba mwinamu kamunguluze abalowoozesa tibwemujjawo Kyagulanyi mukamaze amba temukamaze wabula ate mba mukasumuludde busumuluzi bamutinkudde akalimu obuwuka lwaki ate bategere tutulina option katulina kwerwanako okwerwanako okumanyi nti abaana abo boolaba essaawa zino babondabonda mu ndowooza yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Abaana abo boolaba babondabonda mu ndowooza yaabwe n'enzikiriza yaabwe. Emyaka 4 gy'omazeeko ku bukulembeze ossa eggwanga ossa abantu okoze buli kimu. Omuntu yandibuuzizza ani yali amanyi naye okumanya ki wano basajja mmwe mwekwekanga nga mulowooza nti tesobola bategeera. Mwanvumango mugenzi obote ne muvuma Amini nti mutujju wabula mwe mwali abatujju. Njagala eggwanga litegeere okuva n'olwaleero nti ebikolobero byonna byakola mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana tewali muntu mulala bikola yalinga Museveni. Lwaki?
Obukodyo bwe yakozesa mu 8 na kino kankibabuulire mu kitegeere bulungi nnyo. Abasajja Abaganda n'abakazi Abaganda ne bajjajjaffe tebaamanya Museveni kikyali. Bakkiriza mangu okusaba kwa Museveni. Wabula bakizudde ng'obudde bugenze. Era bali tebagenda kwenyigira mu lutalo olwo. Museveni yagendanga akusolooza ebyambalo bya gavumenti ya Lutwa n'ey'Obote ng'abyambala. Najja n'akuba Abaganda ku byalo n'atta famire. Ng'ayambadde ebyambalo by'Obote n'abasirikale be. Wabula mbekenga nga sure mu famire zalekawo abantu. Nadda ng'ate ali mu ngoye za bulijjo yeefudde omuyeekera agenda obaya Abaganda. Nabagambe mutuwa bana mwaganye ne kati abaana gavumenti yenyini ye batwaki mutuwa bantu genda Rwanda ku kati akakodi ako yakakozesa. Ladies and gentlemen, mfunye reliable source nti akakodi ako ka Museveni kakozese Congo. There is a massacre which is taking place in Congo right now. The same tactics which Museveni used in 1980s, the same tactics he is using right now in Congo. Why? There is ongoing war between M23, backed labels by Rwanda. They are using the same tactics which Museveni used in 1980s, whereby some people or some Congolese nationals, they have refused to join M23. Do you know what Museveni does or instruct those people to do? They have already confiscated a lot of Congolese army uniforms. They are using those uniforms. They put on those uniforms. They go deep in villages. They massacre or they kill families using Congolese army uniforms. Thereafter, they come in the evening and tell the Congolese that you failed to join us. You see now what the government is doing right now. They are coming in the daylight and they've massacred you. So you should join us to overthrow Tshisekedi's government to protect your lives and your families. So, many of Congolese, they have fallen into that trap which Museveni used in 1980s. I'm here to expose Museveni and his regime. Kekakodyo kekamoka akozesa. Mwana bana basajja batemu. Bana basajja batemu. Bana basajja batemu. Eggwanga ly'abasajja abo batemu. Kati fene Uganda atutaddemu ayagala kozesa kye tuyita intimidation ng'akikosa nga scare kulu. Omuntu azayambadde akakofiira yeesibye tosobola mutegeera ataddeko emmundu yenna yeepanza alinga roboti mbw'abagamba temukola kintu kyonna. Ekyo bakiyita kakodyo ka kutiisatiisa. Naye obanga ugame tugenda kwambalaga n'omusajja kitegeeza nti omuntu ajja kuyingiramu alaali. Kati bano kye bakozesa. Kati Muhoozi agenze lwati tunga n'agamba nti nabawooni nga ngenda kujja ekitebe kyammwe nkiyingiremu naye nga bwe tubaga nti kati wulira DDG akyusiza statement agambibwa ati nga bwe tubagamba nti abanupu bakozesa abaana abawala era benyigira mu kulya ebisiyaga n'okukola ki kati bwe tulumbye ofiisi zaabwe ku bujulizi bwe tujjeyo bugali mpitawa tujjeyo uniformu za NRM tusanze n'ebintu bingi nnyo ebiraga nti bano badde bakola ebikola bikyamu ebyobwenzi n'okutambuza ebisiyaga mu Uganda. Muhoozi, at your age, 51 years, I don't know whether you were 52 or 51, at your age, if you think that that method of reverse psychology can work, it can't. If you lose support of the people, that means you've lost the will of people. You have to use force. Previously, your father, people used to love him because nobody knew your mission. Nobody knew your father's mission. Until now, we got to know the mission you had. Now, people, they no longer love any of your father. So you have to use force. When you use force, you lose the love of people. That's what is taking place right now. However much you are pretending that you are going to lead that country, that is in vain. You waste your time. Because you too, you are useless idiot, nothing can do. A man who can't reason beyond his head or his forehead
He can't lead the family, and you can't lead this nation. All leaders, they base on the love of their people they lead, not on guns, not by force. You can't force people to love you. Even the SFC doesn't love you. Even the family doesn't love you. Don't think before you act. You just act for. Onatoanga order za kiwongo za washenge kila sana toa order huwa. Mjama. Unafikiri dunia ni yako? Hii dunia si yako. Dunia ni ya Mungu. Kila mtu iko na siku zake kwa hii dunia. Sawa itafika, wewe, baba wako, pia na wazazi wako wote mtaondoka. Endelea na hiyo mambo za kishenge, unapatia wajeshi orders za kuua wananchi, lakini utalipa. Utalipa. Sasa ambia na huyo anko wako, huyo Musenge, Andrew Mwenda, huyo anko wako pia na yeye Musenge, mwambie asiongee kama msenzi. Pia atujui familia, wewe, baba wako, pia na anko wako hamuna akili. Siku zile za nyuma tulikuwa tunafikiri anko wako huyo Mwenda ako na akili, lakini siku hizi hatujui kitu gani imeharibisha kichwa yake. Anaongea kama mshenge, anaongea kama mshenzi. Wewe naye na baba wako hamuna akili. Familia yenu yote ni mbovu, hamuna akili. Hamuna plani kwa hiyo nchi ya Uganda. Plani yenu ni ya kuua tu watu. Uganda si nchi ya dada wako. Uganda nchi ya wana Uganda. Muna nchi yenu hiyo Rwanda. Hiyo ni Uganda. Mwachana hiyo mambo ya kutisha watu sababu mwiko na bunduki, mwiko na pesa. Mwachana hizo mambo za kishenge. Atama yimo senge yemusiazi. Mwizo kwa chiga mukitegera omusenge yemusiazi. Katne koja uli omusiazi Mwenda abadde ku TV ayogera ebintu by'ekisimu. Mbadde nsindika message eno gimutegeeza okusinzira katambi kano. Manya abasinga obungi muyinza okoza omusajja ate lwaki alumba Mwenda. Akatambi kano kensinziddeko. Kako. So why are you going to murder in the government? Let me ask you this. Are you a soldier? Is Museveni, Honorable Semojo, please. was Besigye in that meeting when he was planning to murder Museveni in cold blood? Let me Guys, because these people of the opposition are trying to keep up sentiment. Hold it up. Let me make the point. Besigye was in a meeting planning to kill Museveni in cold blood. Did he subject Museveni to due process? In fact, I think Museveni is a very humane person. Why? Because Museveni could have kidnapped or abducted him from Nairobi, killed him from there, and would never have been seen. If it was me trying to kill me, I have no... And without following due process, why should I follow due process? Hold it. Hold a second. Because you want a shouting match, you can have a shouting match. We can. Yes, we can. So you want your man to kill Museveni, and Museveni should sit at You have been abusing your authority, Mwenda. You are in a chopper. You are in military uniform. So, and then Museveni kidnapped children from how is that and they are charged in the courts of law that they are putting on a beret. How is that supposed to abuse of authority? That's what we are talking in about. every case you come, you are always involved in the petty arguments like you are attacking him that he was arrested. When you were kidnapped, that's all that you do. I am talking about your lack of intellectual quality is not my problem. I am talking about what you need to do, maybe go back to school or to your mother and be educated. Or be educated. You are part of those who are here and holding up sentiment and sounding stupid. Doesn't make anything. You have come and had this debate into a shouting match. You want a shouting match? Then we can have it. Go ahead. Okay, and I'm very good at it. So I am going to tell you, your man Besigye was plotting to murder Museveni.
Was he using due process in that process? Andrew, was he subjecting Museveni to a court when he discusses that he wants to shut down his Andrew, can I... Museveni is a human being. Museveni has, if I were in Museveni's shoes, I would not even have that man alive. Because he does not believe in due process. There is a process of removing the government. He does not respect it. So there is a process. Which process is Museveni for to remove the government? Which process? It doesn't matter. Museveni succeeded. It does. Treason is only treason when you don't succeed. Should you when he was removing a government? Best did not succeed. Best did not succeed. Therefore, he's subject to the law which has violated. Museveni's birthright is that he succeeded. Best has failed. Here's the point. Listen, you're not going to give this man whatever to run roughshod of everybody. Kati ono mwami abaludde mu byobufuzi ne mawulire. Gayo oyo Andrew Mwenda yali ategeera bulungi nnyo. Era nga awandiika yalina obutabo ebyakuba ne kasita bamuggula ekizoosi. Kasita baggula Andrew Mwenda ekizoosi wabula simanyi, I'm not sure gobaggula ekizoosi oba yaggula ekizoosi kubanga era basigala be bamu. Kasita yateekamu emize gy'okuggula ekizoosi n'okumuggula ekizoosi. Weyayita takyasobola kulowooza, takyalina kintu kyasimbako ssira wakwemulisa kwogera bigo bitakwatagana. Kati njagala baga mu Uganda omwogezi wa M23 Andrew Mwenda oyo kasita bamuggula ekizoosi bwe pu oba yes, I'm not sure oba yaggula ekizoosi oba muggula ekizoosi. Ne the moment yenyigira mu bikolwa by'okuggula ekizoosi z'abasajja naye bamuggula ekizoosi weyayita na kino ki teri muntu gwe baggula ekizoosi n'asigala obwongo. Kinoonyerezeeko. Teri muntu gwe baggula ekizoosi n'asigaza bwongo. Mwenda bamuggula ekizoosi n'ayiika Windows kyobula nti kati asobola okwogera ebigero by'ekisiri kati asobodde kutegeera. Wano waliwo muganda waabwe Kanyamunyo yakuba omusajja essasi ku Lugogo Mall Shoprite. Ne bamuwolereza mpaka lwe yavayo mu kkomera. Tebamusiba n'abala bangi nnyo. Mwenda ono yalina emisango gya mbada nagyo tugimalwa kuba tetwagala gyogerako. Alina emisango gy'okubba ettaka. Neti twagireka bulesi lwakuba nti bali mu gavumenti bano ekibatawanya kiri ekintu eki kiwuliriza okuva olwaleero. Buli gw'olaba ng'azze ku TV n'atandika okuleekaana ng'awuliriza Museveni ku myaka 4 batya okubasiba kubanga buli omu alina fayiro ezisukka mu 5. Buli omu alina fayiro ezisukka mu 5 ku bantu abo bonna. Mulimu okutta, okumpanya, okubba amataka, okulyankuzibwa, byonna ebikolwa by'ekyovola nti balwana nnyo ekintu kino butava mu ngalo. Kyovola nti baleekaana nnyo kuba Mwenda tayogera bino bwe bitu naye kati bakitegedde waliwo omuntu omutuufu abanyeenya kati yensobola kibakola ebintu bino. Kampisawo statement zino bbiri kubanga olw'essande nkya sigenda kujja abaninde ekyo olw'essande sigenda kujja. Kambategeeza ensonga zino. Abaliranyisa Ssaabasajja Kabaka nsaba mulume Koto mugambe atereze ebyokwerinda bye ng'obudde bukyali mu katuubagiro kano ke tulimu n'abagambye mission weeri ey'okumugyawo. As well ne bategeeza nti wasaanyakawo Charles Peter Mayiga mu nteekateeka ey'okugyawo n'okusaanyawo ebintu bya Buganda. Ne muganda gwe bayita Kakeeto ali ku sayidi z'okujjinja loodi oku baawandikadde ekitibwa kya Buganda ekipya ng'ekikadde baagala kinyoomaza okugyawo Ssaabasajja Kabaka mukuume nnyo Ssaabasajja Kabaka. N'ebintu byonna bigenda mu maaso mu Buganda mbyetegereze. Mumpulidde bulungi nnyo enkya sigenda kusobola kujja mu bulangira kuwummula kubanga eno wiiki bantute sipiidi ebyobufuzi bintute sipiidi n'okuwummuza omuntu guno ebyobufuzi bintute sipiidi. So bulere ku Ssaabasajja Kabaka mumukuume mwegendereza nnyo Mayiga muvuziza akola na buli kimu naye nga mbategeezezza nti mukuume President kubanga abasajja amwetoolodde batamwagala nga mulamu bangi nnyo. Ne mbagamba temutyako kintu kyonna kigenda mu maaso simwe mulabye mundu bikinno okwo kuba kutiisatiisa bantu. Bano abasajja bonna mulabye n'emmundu tekuli muntu yalwana bonna Banyarwanda bannaffe baali batweka mu nsi z'e Somalia ne Congo bali mu kulwana. Bano tekuli kuno omu alina skills za kulwana. Mbasomedde amateeka nga bayitiddemu katono nnyo ag'ebintu bano bakoze ebisobi mugategedde bulungi nkitegeeza gwagamba nti bano abakugamba nti baagala kufuga gavumenti myaka 4 plus basoma naye tebayiga nkiddamu basoma naye tebayiga. Omuntu amanyi due process ng'ono gwe baggula exhaust bw'agimanyi okugenda okulumbe w'omuntu ogenda okukolayo search olina okufuna search warrant.
atenga nenyini kintu wogenzo kusachinga wali no musavinga no mugamba nze kebera mu kifo ABCD na akugulira sikumenya bomalo kusitima byochimye oyino muwa search certificate laganti bino byotutte era byo badokiridde bagisavinza tebiriwo kati bwe bate bamanyi mateeka kitegeeza tuline ku bantu ababbi nga basobola okuba buli kimwe kyetaagisa okujja kunga namwe temumanyi bulungi betu bateesizana betu bagamba mutegere nti ensi ino okukyuka yensonga lwaki balwana nnyo. In fact mu meeting mbagamba we should avoid living power. You see that man Kyagulanyi, he had exposed us in this period of time. He had done marvelous things, including create a political party which is strong enough to take over power. He had set up an headquarter which we don't have really. So, the public is now watching as if we are stupid. We are so greedy. Kati, nebagamba we should make sure we should not leave power. Kati, statement bwozulya nga bazikola kitegeeza bakimanyi nti mubalabisiza. Okitegeera? Bo, ekizibu kyabwe si kya kuzimba byabufuzi na kuzimba ggwanga kuba kasooke nkunyumiro katuno kawulire kano. Bw'oba wagenda mu nsiko ng'ekyakutwala kwali kulwanira nfuga y'amateeka na kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, essaawa zino nga togoberera mateeka ng'omenya amateeka kitegeeza ki? Ngenda kusomera statement ya NRM statement gyakoze gwe bayita Alison Obuwa, njagala okabire kuno olyoka onoonye buli MP omukuba emiggo. Wulira bulungi nnyo gye yagambye. Kansooke ngibasomere wano. Ono Alison Obuwa omulaba yoyo abagenda okuyisa etteeka lya court martial yoyo yagambye bw'ati. Ngenda gikusomera mu luzungu ngikuddire mu Luganda. Yagambye bw'ati: I always see comments on social media nti lubeerera alaba nnyo ebirowoozo bye muwandiika ku mitimbagano egy'enjawulo. People are saying that those laws are passing will catch up with us. Nagamba nti bantu mwe mwogera ne mugamba nti amateeka ge tuyisa gajja tuka ekiseera mbu gatukwate ffe abagaziisiza. But I want to assure you that NRM is not UPC. Abagamba mbuye naye abasuubiza nti ekibiina kya National Reverse Movement oba National Buzz Movement tekifaanaganako nga UPC eyayisa amateeka oluvannyuma ne gagikwata. We are strong enough and we are here to stay. Fe aba National Reverse Movement oba National Buzz Movement butuli b'amaanyi nnyo era tugenda kusigalawo wano mpaka kuwulira bubi. Mbu even after Yoseriti Bahaburwa we have his son Muhozi mubikkula nnyuma. Mbu ne Yoseri bwabaga agenze Kaganga tulinawo embata ya neti eya Muhozi Kanyirugaba mubikkula nnyuma. And Muhozi also has his grandchildren who can lead this nation country. Mbule Muhozi n'aba yise Windows nga naye avuddewo era ne Muhozi alesewo embata zikabuzi era zisobola okwongera eggwanga Uganda. Tugenda mu maaso. So I want to assure my NRM members that we are very safe. Ayagala otwala mukisa guno tegeeza basiru banne abakiise ba NRM abamemba parliament abakiikirira National Reverse Movement ba NRM nti tebabeera beeraliikirivu era babeere bagumu nti we bali mpaka kuwulira bubi. Let us convene at the State House on Friday, that is yesterday, and we amend the UPDF Act, give the country a martial enough powers to prosecute civilians. Akugambye tusinkane ku lunaku Lwokutaano lwajjo lutukubye emabega mu nju y'abarefugee esangibwa Entebbe. Tukyuse semateeka tumukataganjule tuwa obuyinza amagye ga UPDF okweyambisa kooti y'amagye
tujiwa obuyinza obumala okuteeka emabega w'emitayimbwa bannayuganda abatali basirikale okubateeka emabega w'emitayimbwa babasibe n'enviiri zibajje ku bigere. N'afundikira ng'agamba NRM Chief Whip Harrison Obowa n'afundikira ng'agamba nti National Reverse Movement oba National Base Movement ajuwujira akadingidi omukulu gwe bayita Harrison Obowa nga bw'ati babagambye. Kati bw'owuliriza endowooza y'Abannayuganda abalinga Harrison Obowa ono aba asaana ki? Aba asaana ki? Mutegedde bulungi. Kale n'olw'ensonga eyo akatambi kawedde tusinkane ku lunaku lulala n'abasobodde okujja naye nkya siriyo Lwessande Mbulange Mmengo munansonyiwa Mukama bakumi mubale kubeerako mbungi bwe muti mukulembeze mugambe yeebereremu nawe backfoot soldier mwebaliremu wabula ekyenkomeredde ekirungi ennyo buli muntu tandika okubanga ekintu kya byonna bannayuganda basinga obungi kambagambe kino kanfundikira na kino. Munnayuganda yenna Uganda weetuuse essaawa zino tandika okunoonyereza ngeri ki gy'osobola okufunamu tracker either ogitungire mu ngatto oba ogitungire mu mpale. Nkiddamu Munnayuganda yenna ow'enkizo ng'oli mu byabufuzi oba oli businessman tandika okunoonya engeri gy'ofunamu GPRS oba tracker. Ogiteeke mu ngatto zo oba ogisibe obeebere mu mpale yo oba mukuba mu sipi ng'omakinga sure nti obeera nagwo nti singa oba owambiddwa oba ottiddwa tusobola okufuna location bakuziise oba bakutadde ng'ensi temanyi. Tulaka si ya ssente nnyingi nnyo oba GPRS eyo si ya ssente nnyingi nnyo. Osobola okusharinga information ene family babe kwano jo in case wo wambiddwa abantu basobola okwalocate nga wooli. Manya mu kijjabba waamu obuzibu nga temujja kitegera naye kyandibadde kyabuvunaanyizibwa nnyo ku nsi gye tulimu. Muno bawamba ku makya n'olweggulo mwandibadde mukozesa ekintu ekyo Uganda weetuuse ka GPRS ka ssente entono nnyo kakiipwa ako bakubu track bwa ssente omubuuliza kuba emitwalo 12 emitwalo 20 bwe butyo naye ng'osobola okukateeka ku ssimu yo osobola n'okukateeka ku ssimu ya mukazi wo oba osobola okubula emikwano gyo nti in case bampambye ekintu kyo basobola okuzuula omulambo gwo oba basobola okuzuula safe house w'oli nga tebategedde nti bakutegedde nti oli wano. So ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mugezeeko okukyusa embeera zammwe nga mukyusa nebiki nebyokwerinda byammwe bakomredi mwenna kasi siroza nti kasuka emitwalo 15 ku 2 obu GPRS trackers wabu trackers siroza nti ssente ezo ng'oli mu active politics oli mu business olina byewekengera wandibadde ofuna track eyo n'ogifuna wogiteeke weekusifu ku mubiri gwo ne either ngeri ku musipi oba eri mu ngatto essimu basobola ogikutwalako still n'essimu agitutte era asobola omutwangira mufuna nti essimu eno yannyini yawulidde wano wati ne bwana kisobola okukola. Ayinza okukiwuliramu ng'ekizibu nabo gye bali kubanga entegera eyawukana ayinza okutula ng'ekyangu naye gyali naye kino naali bagambye nti mwandibadde muzifuna kuba kati ensi kyangu nnyo okutrakinga omuntu n'omufuna okusinga omuntu okuzaayira obweru tategera we bakola ki bamuziika. Okitegedde bulungi nnyo so nakyo mukifune. Osobola ogiteeka mu nsawo yo onogiteeka mu kifuba tasobola giraba. Kitegeeza nti olina okwiprovisinga buli lugo oluyambala oluteekako akatuli woogisonseka oba mu ngatto muki bintu byakwebereramu mu kuwamba kususa abasajja bali fakiri serious tebaagala kuvaako naye nga tebajja kuvaako. Kale baganda bantu bwebadde obubaka bwa leero naakola bakakatula bakyadde munzikirize enteme enkyo Lwessande saagala muntu anninda tujja sinkana olunaku olulala lunakamala okumbuzamu engalabi information bwadde nyingi wabula mbakubiriza temubaako kyemutya kyonna. Gwoba oyagala okumanya temubaako kyemutya kyonna
webuuza aba NRM mu kuva lwe ekitebe kya Nuupu bali ludda nga teboogera bonna basirise okwata abantu nga bonna basirise kuba kimwe nti Museveni kyakola kikyamu kitegeeza nabo baatidde so temuggwa mu maanyi musigale ku mulamwa mutambulye ku presidenti na buli kimu bannange mwekuume Mukama bakuume video wedde